Wabaddewo vaawo mpitewo ku kyalo Ntaawo ekisangibwa mu masekkati g'ekibuga Mukono, Nnamukadde w'emyaka 80 Joshua Ntume ng'ali wamu ne bazzukulu be bwe baleese weetiiya okusenda ekibanja kye ekyamuweebwa nnyina kati omugenzi Teresa Nakato mu myaka gy'ekyenda, ng'abatuuze baagadde okugajambula ddereeva wa weetiiye lwa kusenda ttaka lino erigambibwa okuba nga lya ttendekero lya Uganda Christian University. Weetiiye ebadde yaakatandika okusenda ne zireeta abasirikale okuva ku poliisi y'e Mukono nga bano baleeteddwa aba Uganda Christian University okutangira ebibadde bigenda okukolebwa, nga bano bafubutuse mu musiri gwa muwogo ne bakokinga emmundu, nga ddereeva ebyokusenda abivuddeko ekitabudde abaamuleese ne balinnya waggulu ku weetiiye nga baagala okumugajambula. Owa weetiiye azzeemu okusenda ekiwaliriza poliisi okwongera ku basirikale baayo, nga bw'alabye guli gutyo abivuddeko n'ateekako kakokola tondeka nnyuma n'aleka weetiiye ng'etokota nga ne Nnamukadde Ntume mwali. Nnamukadde Ntume atulaze ebiwandiiko eby'enjawulo okuli ekiva mu woofiisi ya Ssaabaduumizi wa poliisi ssaako ne woofiisi y'omukulembeze w'eggwanga, nga bino biragira poliisi okumuwa obukuumi ku kibanja kye, ekintu poliisi kyetaakoze. Ono agamba nti abakulu b'ettendekero lya Uganda Christian University bamuwuddisa ne bamuwa yiika 3 zokka ku kibanja kye ky'agamba nti kya yiika 17, nga baamusuubiza okumukolera ekyapa wabula nkati emyaka 6 nga tewali kigenda mu maaso. 2016 bantwalako ne mu kkooti ne mbawoza ne mbasinga, kaakati kwe kumpaako akatundu ka yiika baŋŋamba nti tukuwadde akatundu ka yiika 3 n'ebitundu 3, ate bagenda okupima ne kabeera yiika 2 n'obutundu 4, tekyaweza ne kye baŋŋamba. Ne bagamba tujja kuwa ekyapa mu bwangu. Neza okulaba myaka 5, 6, 7, 8 tebampa kyapa. Nze kwegamba ate oba bali mu kkooti bagugulana, kambeere mu kibanja kyange ali bannannyini ttaka kkooti gw'ekiwadde gwe ndikolagana naye mu busuulu. Amyuka omuwandiisi wa kkooti enkulu e Mukono Hussein Nasulu Ntalo atuuseko ku kibanja kino n'akirambula ng'ali wamu n'enjuyi zombi ezikaayana, ng'oluvannyuma atuuzizza kkooti ey'amangu era buli ludda ne lumulaga ebiwandiiko byalwo. Yegana mayumba golaba zino ennyumba empya paka wali muzeeyi n'atundawo era n'atunda after kutunda mu 2014 tuli shocked okumulaba tekati mu mwaka guno muzeeyi akomyewo bupya awamba atambula ne gurupu y'abantu bagoba abakozi ba church abalimiramu. Omulamuzi Ntala annyonnyodde abatuuze ekimututte n'asaba enjuyi zombi okulinda okutuusa nga kkooti esazeewo. Application nga abalala bakozesa ettaka batebagala bakozese bateekamu application tusooka ne tujja ne tulaba ku ttaka kyekiriko. After that netubuuzaako ebibuuzo abantu batonotono, then netuwa orders okutuusa omusango okola ki okubanga baguwulira. Tukitegedde bulungi. Paul Kaweesa yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.